Mukimanyi nti akadde kano Honorable Zaake yakulira Honorable Anita Amongo yali sipiika. Kino okubeera bwe kityo kiddiridde Honorable Zaake okubeera nga bamuwadde okukulira akakiiko akalondoola emirimu gya gavumenti wamu n'okukakasa nti gavumenti etuukiriza ebisuubizo byayo. Honorable Zaake akakiiko ako yakakulira. Kyokka ate Honorable Anita Amongo yali sipiika ye mmemba bumemba ku kakiiko ako Honorable Zaake yagenda okubeera nga yamukulira. Honorable Zaake ekyamaanyi waako n'ekyenjagala obbabulira mu nsonga eno ensi mugiggyeko amaanyi, ekyo mbabuulira budde bwokka nga buli kimu kikyuse. G'obadde okisuubira nti Honorable Zaake asobola okubeera mukama wa Anita Amongo, jjukira akakiiko kano Honorable Zaake kagenda okubeera ng'akulira. Honorable Anita Amongo aliko nga mmemba ku kakiiko ako, ekitegeeza Honorable Zaake yabeera mukama we. Tujja kujjukira mu kisanja ekiwedde Honorable Zaake yabonaabona nnyo, n'olwekyo Zaake avuddeyo ne yeebazizza pulezidenti we, Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Zaake amwebazizza nnyo olw'okumutuusa ku buwanguzi obwo, okumuwa okusobola okukulira akakiiko ako kagenda okukulira. Honorable Zaake tumusabire asobole okuweereza obulungi abantu be wamu n'okukubiriza akakiiko ako ke bamukwasizza obulungi.